n'abali bamulogalogadda okumusiranja nabo kati bazza okusi bavaayo banoonya omwana balaga ng'ebaagala ennyo omwana era kati family eri active nnyo era yeetaaga okumanya ki ekigenda maaso ku nsonga za mwannyinaffe wano kino ekintu bankuba kyeyobokka be basobola okukitegeera mpozi n'abaana bali bayiseeko mu buzibu ne family zaabwe be basobola okubitegeera naye lwaki abantu ba family musinga kubeerawo nnyo ng'omuntu talina bizibu ng'ali mu mbeera nnungi naye omuntu wabeera muzibu ng'abeetaaga tebabeererawo ddala abeekweka babeera basekera mu kikonde basekera mu kimugunyu n'ebirala aba family muli bebi nnyo lwaki mujja mu kaseera ng'omuntu ali mu mbeera nnungi ate wabeera ng'ali mu buzibu tebabayamba kati saa kakati balaga nti babeerawo naye ng'ebbanga lyonna lyonna omwana lye bamulwaniridde babadde nga tebawulikako yadde n'akatono naye nga mwasize omutima musirimu mutama nambalo nti bampuliriza Ocean Media Call subscribe for more updates like share and comment welabira okunyiga notification bell obenga notified lunteka video mpya nyongera mbagikuza jana airport pickup tukola airport pickup services zaffe nungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala munesigema tambuze ku layisi ku miwendo egya wansi ddala jana airport pickup tulina free wifi tulina n'ebyokulya nesigena mbuze family zammwe ku bwereere babalabe nga mulandinga mujje mubukenge emiwendo teginaba kuddamu kulinnya namba yaffe 0704 44 4058 mbalinze katweyongereyo leero naffe tugendako mu byafaayo bukyansi zonna zonna zivaayo neziwanirira abaana baazo oba bannansi baazo naffe Uganda tufunye omuwalabu atuwaniriridde era kino njejjaga buli omu afa akifunemu ekyokuyiga nti bw'oba olieyo ng'oli stack manya nti waliwo asobola okuyirawo omubiri just kabakadde mwannyinaffe agenda kufuna empapula ezimufulumya singa omwana n'amala okwasibwa birth certificate n'agikwata mu ngalo n'afuna passport ey'ensi nemukwasibwa mu ngalo ne mwannyinaffe aba alina okufuna passport nga yeeyo yennyini eraga obutuuze kitegeeza ki nti mwannyinaffe aba alina ate okugula visa emuleeta mu Uganda aba ajjanga mugenyi oba mulambuzi okitegeera kubanga aba alaga nti passport gy'alina ebeeraga obutuuze bwe Saudi Arabia kyokka kino kya mukisa mulungi nti muganda waffe agenda asobola okudda n'omwana we wabula wulira ekisesa famire yonna kati ekuŋŋaana enoonya omwana n'abali bamulogalogadda okumusiranja nabo kati bazza okusi bavaayo banoonya omwana balaga ng'ebaagala ennyo omwana era kati family eri active nnyo era yeetaaga okumanya ki ekigenda maaso ku nsonga za mwannyinaffe wano wembuuliza family lwaki omuntu wabeera mu buzibu temuvaayo kumuyamba lwaki bwasumattuka obuzibu oba n'abaako watuuse nga alaga nti alina eddala lyatuuseeko we muviirayo ne mwagala okulaga amaanyi kiraga nti wajje ne kkojja w'omwana ono eyagambye mbu ye aliwedde okutunda ekibanja mwannyinaffe akomewo oluvannyuma lw'okuwulira nti alina ssente z'agenda okufuna era ng'eki kye babala mwannyinaffe agenda kuggulwawo bagenda mugulyawo akawunti okugenda otuula ssente ze wabula aweerebwa amagezi nti ate oggulawo akawunti kubeera bayinza okukola olukujjukujju ne bazibbako naye kyemmanyi nti eyo Saudi Arabia tekisoboka nze mbadde mugambye ssente ezo bazikwate bazikyuse bazizze mu ddoola yakomewo n'eddoola wabula engeri gyali nti Kataala ayinza obutamanya engeri bagenda zikyusaamu kuba mukkirize mugaane omwana wanagamba nti kati agenda kulandinga ku kisaawe Entebbe famire eyinza okujja yonna ekigirese kiri eki ssente mwana zaafunye kuba bonna bazitegedde mulimu n'ababadde beesunze okufunirako ogwo omukisa bajjire ku visa ng'abafamire olw'okuba bajje babeere n'omwana ono nga baagala okujja okunoonya emirimu okukola bannange kino kituwa ekyokuyiga nti
oyinza okwagala okulunya omuntu n'ofundikira ng'oyambye muyambi. Kati munnayuganda munnaffe yakwata sisita waffe n'amuwaayo ate yafundikira amuyambye buyambi. Kampuni yalowooza nti egenda kufuna $2,000,000 ate efundikidde ewadde $1,100,000. Okitegeera? Kati ku ffenna twebuuza ani afiiriddwa? Kino nno kibeere ekyokuyiga eri baganda baffe mwenna. Bw'oba osayininga contract, bw'oba tomanyi kusoma, bagambe simanyi kusoma. Ofune omuntu asobola okuvunulira contract eyo, osooka ogiyiseemu amaaso ogisome. Kino kigenda kweyongera n'okusaawo embeera n'obukuumi eri bannyinaffe kuba kigenda bbawa essomo. Oba siki abamwe banamanyanga incident bwetu bajja kutyanga bannyinaffe mu nnyumba babuze obujulizi. So mugo wenna bw'omanyi nti ensonga ekututege ogenze kukola bambikola. Singa kikuddukako omulundi ogusooka toloka. Ekyengi ekiriwo nti mwannyinaffe wabadde akola geeti ebadde ya fingerprint nga talina access yonna emufulumya. Abaali bagamba nti olubuto olwo okutuuka ku myezi 4 yali alinda kyotoloka. Njagala mumanye nti security eri mwezi ensi buli wodda kamera ziba zikulaba. Abaali batambuddeko mukimanyi bulungi nnyo. Kamera ziri buli wamu. Just omuntu okutoloka abanga waddeyo obulamu bwe okusooka okulaba nga ekidda kijje okubufiirwa oba okola ki okubutaasa. So bambi temunenya nnyo mwana ono nali batandise okugamba nti simanya mukomye obwenzi simanya kasagazi. Baganda bange nga tekinna kutuukako gwasobola okwogera bwotyo. Omuwarabu ye muntu asobola okukwata n'ekiso nakufumita nakonola mu musaayi nakugamba katikiriza bw'ogaana nkutta togenda gaana tukiriza tugaane. Mwenna bali yabagamba nti omwana ono bwenzi bwali musumbuwa oba simanya kasagazi. Singa kituuka ku ggwe ogenda kukola otya? Olaba abantu abo mpulira bagamba nti akubogolya buboggolezi n'owulira nga bw'oyagala omutuukako owulira omutima gukuba. Njagala okubamu akafaananyi nti embeera eyo egenda kutuukako. So bambi temusalira nnyo muntu musango. Oluusi bw'oba osala omuntu omusango sooka olowooze nga tonnaba mumusalira musango. Naye nga amawulire amalungi mwannyinaffe obudde bwonna akomawo ku butaka. Wabula kyesimanyi bbanga kiri bagenda kumuwa. Oba bagenda kugumiikiriza emyaka 7 giggweko kubanga omwana wa myaka 2. Kitegeeza bebula emyaka 5 naye emyaka 5 agenda kubeerayo ng'ali seefu. Kubanga ebakuwa empapula z'obutuuze oba olina okumala mu nsi eyo okumala emyaka 7 okufuluma. Weewaawo nti okutterako sitampu eraga nti ogenda kufuna ekiziti girina okuba nga giweza emyaka 7 okufuluma ensi eyo. So mwenna abasabye mwebale nnyo mwannyinaffe obudde bwonna agenda kuba afuluma. So ku Monday tulinde results ezinafuluma eza DNA era nazo ngenda kuba nzibawa ani taata wa mwana. Akana kutamya akadda kukagenda eri bankuba kyo mwenna abaana abazaalira ku byeyo mu mulango gwammwe guwuliddwa mufunye okuyambibwa mugenda kubeera nga muweebwa pass out n'abaana bammwe. Nsaba okawulirize bulungi okusharingireko n'omuntu yenna gw'omanyi ayinza okubeera mu bwetaavu nako nange ate asobola okubeera nga ayambibwa. Weewulireko naye tewerabye tondowooza mu comment section one ekirala oyizeemu ki n'ekirala ebintu bino bwe bityo biwako ndowooza ki. Eno video njaga gisindika eri baganda bange abatolosi. Gwe wenna ng'omanyi nti olina omwana oba munnansi wamuzaala munnansi oba wamuzaala munnayuganda munno oba omuzaala musajja ki naye nga wandeetaze okuddayo ewaka n'omwana wo. Ku Monday nja kuba mbabuulira ekifo bagenda kugaba ebyogera kwegamba pass out oba exit. Bagenda kubawa exit oba yewe babiyita bagenda kubawa empapula ezibakkiriza okuddayo n'abaana bammwe.
bagenda bawe empapula ezibakkiriza okuddayo n'abaana bammwe nga tewali passport nga bwe kibadde nti obadde olina ofuna omwana wa passport bagenda bawa olukusa nga olaba nti omutolosi bw'abaddayo agenda ku deportation kati bagenda kubawa empapula oba obuwandiiko obulaga nti mukkirizibwa okuddayo n'abaana bammwe e Uganda. Wabula omwana bagenda mujjako bagenda musikaninga amaaso nga takkirizibwa ne wali baakuze okuleka nga ebbanga liweddeyo takkirizibwa kudda mu nsi eyo. Naawe kennyini obeera tokkirizibwa kudda mu nsi eyo okusinziira paka nga ebbanga libabeera bakubaaniize liba liweddeko. Kale mmwe mwenna bandeetaaze okuddayo n'abaana bammwe abaagala okgenda amangu nga otuuka ku deportation oyanguyibwa jangu ku namba y'essimu 0779 922541 ofune connection osobole okubanga oddayo ewaka wamu n'omwana wo. Naawe ayagala okudda ewaka nga mukama we akumye tiketi ekuzza ewaka naye ng'oli mu kiyumba ng'oli mu contract naawe jangu osobola okuyambibwa ku namba y'essimu 0779 922541. Naawe ali eyo gwe wenda ng'olina embeera gy'oyitamu ekunyigiriza bakama bo bayomba okola tebasiima okola kinene we bakakitono tebakuwa mmere balwawo okusasula tebakuwa tiipu tebakusiima. Naawe ayagala okuzza omwagalwawo oyagala kusibirako omwagalwawo yagenda oyagala kumuzza naawe jangu. Naawe ayagala omukisa naawe ataweebwa atayagalwa alina olutwe aboolebwa asosolebwa naawe alina embeera gy'oyitamu etali nnungi naye nga wandyetaze okuba nga weetereeza naawe ayagala okwezuula naawe ayagala okwezza obulamu bwo obujja naawe ayagala okumanya wa oyimiridde otya mu bulamu bwo jangu ku namba y'essimu 0779 922541. Kale ndowooza tujja kumiikiriza paka ku Mande kubanga akawunti yange bagitegedde batandise okubanga bagigoberera buli vidiyo gyenteekayo bagijjayo. Yasoka tusooke tugumiikirizeemu paka Mande tulabe ebinaabitambula wabuli update ebadde efuluma nga nze ngibawa naye kati akawunti yange vidiyo zenteekayo esinga bazijjayo oba si kye bazisaako gisimanya and community guide simanyi nkoze bitya. So nja basaba tugumiikize paka Mande tulabe ezabuse ezinazikoze eki ezinazifulumye. Nabwe kitemugezeeko okusharinga vidiyo esobole okutuuka ku buli bekikwatako oba buli abagyetaaze ate teweerabira tuwandowooza mu comment section kubanga munange abantu bangi bayita mu comment section ne bafunamu ebyokuyiga. Ngenda kulekera Spice Diana ng'akunyumiza crush we owa high school bwe yayagala naye nga tamuliiko nga tamulabawo nga tamanyi nti oba alifuuka kyali essaawa ya leero oba olunaku lwa leero. Kyemanyi oyinza okubaako kyofunamu ekyokuyiga oba naawe n'obeera nga wali okiyiseemuko ko twesinkane mu comment section. Wagwako mu love mu high school? Yeah, I did. Really? Yeah, once. How was it? Soko nyumizeeko olwatuuka. Mwana gwe Kristo. Nga munange na crush kono guy. Ngaye ono munenga tanandabawo bulungi. Nze actually nga tandabawo. Taba Bruno wateze. Ebyo byenjagala. So, I just oba gye bayita love oba biki, I don't know how to, but I think yali love then. I was in my senior 3. Nali siberangako mu love okwegomba omuntu yenna w'omuvubuka. Nasoma kutuuka senior 3 nga sina mugambi as such. So there was a new guy ebalita mu ssomero lyaffe nga mpya akusepetas ensambi awo ye mama. So he was a cool guy. I kind of fell for him, I guess. Nga tandaba kunjagala nga omanyi. Ate nze nesonyi. Sat mukwana. My friends kind of balumwanga nnyo ne bagenda ne bandika omulaga nti I'm into the guy. So munange ne basetingawo buno buki obwo date after class
So they took me to that guy. Ngasimani. Manage. Bigambo tebimbuze. Kasongo ye. Mumbali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh ye. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Manage. So somehow guy nasokanga yiragalaga ne mukwano jibya angana yagude mukwano atenga nange ndi muguva tandika nange okweraga. So that was like my first love. Really? Do you guys talk? It's been a while. Kati bwe yaddamu okulaba ng'oli sitati yakunoonyaako temwenoonyaako? Twenoonyaako twali ffenna mpaka we natandika okuyimba. And he didn't like Kile kyabawula. He didn't like music. N'agenda. He didn't like music and kati nze nali ndi focused ku music. So I had to choose. N'ofuna heartbreak. You've never been heartbroken? I've been, but not that guy. Awo tujja. Kati oyo guy. Kati guy oyo as we speak right now taddamu wamuulizaako yazaala yakola ki yafumbirwa? Mumanyi, I don't know what's happening with him. But nayogerako naye way back, it's some good years ago. But he was doing well. He was in the US. He was doing well. Yeah. Kati bwakomawo kati n'agamba Spice banange tubidde mubiri. Kizibu. Abakazi kasawufulamu kasente mukyuka. Kasente naye kanene. What happened chiba chagwawo? You obeera olimba okama nti you can love that person again. When the heart moves on, I mean, it's so hard to get back to the old feeling. Biba byali high school. Kati mwali mweyita amannya kyawo aga mu ssomero manyi bw'obeera mu ssomero mubeera mu n'ebyotunya bwe mweyita. Bannaye Kristo. Eno programu eriko bino webiti. I didn't know. Gwejja ffenno tuba mu vibe. Ebyadala. Like you see what happens here, Spice, you see what happens here is like we are jazzing as friends because we're all artists. In most cases, the people who interview us never have our interests. But who's have into that? Nakuvuga speed. Neka tuli mu vibe yaffe. Nga pono nyume never shaliwo, yeah. So oyo guy n'ekibuuzo kyange kigenda kujja mu ddeya kankitereke. Kati tubadde okyangamba ku nickname. Asibijjukira bwebizibu. Really? Sibijjukira kale nga byali biki. Kati manager Roger mwesangawo. Call ourselves by names, huh? Manager Roger mwesangawo. Ebiddako birinde mpaati ennaku naye nga jjana airport pickup nyongera okujjukusa tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala neesige matamuze ku layisi namuze family zammwe ku bwereere nyongera okubajjukusa mwe n'abaana abakomawo ekiro abaana ba flyinance teweraliikirira nti oba bambukingidde tiketi yakiro ngenda vanta ku airport empewo ensiri nga jjana airport pickup wendi tukolera ddala ekiro mulandinga wendi mbalaba muneesige matambuze neesige nzija ne family zammwe ngenda bakwata bulungi gwe bankwasa osirike so muneesige bambi baddiya enamba yaffe 0704 44 40 58 nyebaza mwe n'abala vidiyo yange to the end ne mulabulamu nga temubuskipinze emikwano ndi musimu saba katonda bye musinga okwagala Ochana Media kokyali subscribe for more updates like share and comment jana airport pickup mbalinzi